Secretary General Rubongoya abadde akomeera bonna ba independent naye okujjako Magoola anayogera n'abakulembeze b'ekibiina era abakulembeze b'ekibiina twogerezeganya tulizeganya bulungi era ne banzikiza ati Magoola genda weesimbewo naye bw'omala okunominatinga sirika ekibiina flaga kyagiwa Mathias Walukagga akakiiko kamujje mu lwokaano twajulidde mu High Court kubanga ebyasaliddwawo akakiiko ebyokulonda tukiriziganya nabyo so mu buli ngeri yonna Walukagga akyali mu lwokaano kubanga tulinze kooti kyesalawo. Bigambo ebyayogeddwa mukulu Emmanuel Matovu Magoola ng'abyogera ku bakulu abatwala ekibiina ki National Unity Platform wakati mu mbeera eriwo ey'okubeera nti Walukagga yaggiddwa ku lwokaano lw'abo abagenda okwesimbawo. Ebigambo bitandise okuzaala eminene oluvannyuma lw'okuba nti Magoola agamba yayogera ne David Lewis Rubongoya wamu n'abakulu b'ekibiina ne bamukkiriza agenda aggyeyo empapula z'okwesimbawo newankubadde ng'ekibiina kaadi kyali kimaze okugiwa Walukagga. Kati emberebeza wano wetandise okuba ng'evaayo. Joel Ssenyonyi byavuddeyo okubanga ayogera byawukana nnyo nnyini ddala ku ebyo Magoola byayogera newankubadde nga ye Magoola obwanga abutunuuliza David Lewis Rubongoya agamba nti ekinyusi ku sayidi awo. Lwakirajanga independent. Secretary General Rubongoya abadde akomeera bonna ba independent naye okujjako Magoola background eri okusunsulamu bwe kwaliwo. Nze nagamba nti okusunsula okwo tekwali fair era n'empandiikira ekibiina nti okusunsula okwo tekwali fair. Nze nenzikirizibwa ng'omu olw'ensonga ze nkunyonyodde nti waaliwo oluvuuvuumo olugamba nti Walukagga alabika talina biwandiiko naye mbagamba butya of course kye tulimu olwaleero singa bukeera ku makya nga Walukagga bamuggyeemu NUP egenda kukola etya. Anayogera n'abakulembeze b'ekibiina era abakulembeze b'ekibiina twogerezeganya tulizeganya bulungi era ne banzikiza ati Magoola genda weesimbewo naye bw'omala okunominatinga sirika era ekyo kinakola ebiragiro byonna bye bampa nakuuma empisa era empisa nzikumye mpaka olwaddi lwaleero ozankuzeemu. Waliwo omulala alina kyabuuza oba tewali ekisinga obukulu Walukagga bamuggyeemu ku ballot paper takola taliiko. So bw'otunuulira abantu bonna abeesimbyewo mu East Constituency Magoola yekka yeewa enkyukakyuka Magoola yekka yeewa NUP era n'ekibiina kyamwenkareginze ajje aneesimbeko emabega tuwangula akalulu kano full stop tewali kirala era tujja kutambula ne Walukagga mu kalulu kano ng'anyimiridde mu mugongo nga nze nkulinga fulaga beera wa NUP. Bigambo ebyo byayogeddwa Magoola olunaku lw'eggulo nga yeegwanyiza okudda mu kifo Walukagga kyabaddemu era ng'ayagala NUP emuwandireko ddala eddusu mu butongole. Agamba abakulu mu kibiina be baamukkiriza. Kati omu ku bakulu mu kibiina nga ye mwogezi w'ekibiina kino Joel Ssenyonyi ate nga yakulira oludda oluvuganya gavumenti yavuddeyo n'awakanya ebigambo bya Magoola byonna newankubadde nga Magoola agamba nti Rubongoya wamu n'abakulu abasigadde be baamugamba. Joel Ssenyonyi agamba nti fe ekibiina kikyayimiridde ku kintu kimu ate kebe kooti tugenda. Mwami Magoola katambula nnyo ku social media bagamba nti batudde ne mukkaanya nti obuwagizi mwami Walukagga nakkiriza okumuwagira. NUP amaaso ekyagatadde kwani mu mbeera gye tulimu nga twolekera nga n'ebya Walukagga bwe bikyayinda. Kirungi wabadde onyanjula wampisa omwogezi wa National Unity Platform. So ekibiina bendera kyagiwa Mathias Walukagga. Yes, waliwo abaamuwaabira era nga bali mu lwokaano naye naye boolyawo kye baagala okufuna tebajja kifuna. Kaakati ffe ng'ekibiina ne munnaffe ensonga zigenda mu kkooti kubanga akakiiko bye kaasazeewo si bituufu.
tewali ku mulala aliko ddusu lya kibiina toganziremu byenkubulidde tewali omulala aliko ddusu lya kibiina ekibiina flaga kyagiwa Mathias Walukagga akakiiko kamujje mu lwokaano twajulidde mu high court kubanga ebyasaliddwawo akakiiko ebyokulonda tukkiriziganya nabyo so mu buli ngeri yonna Walukagga akyali mu lwokaano kubanga tulinze kooti kyesalawo Bakira Joel Ssenyonyi wakati ng'alaga nti bo tebannava mu Walukagga era tebannavaayoko kubanga abawa Magoola ono maanyi wadde omuwandako eddusu. Magoola agamba nti nedda ssebo ebyo leader of opposition waba akyogedde kyayogeddeko kyogere. Baatuuse dda ku nzikiriziganya okumanya baatuuse ku nzikiriziganya ne bannakibiina ki NUP. Magoola agamba nti n'olukuŋŋaana olwo lwe yabadde akubye Walukagga yennyini eyawanduukuluddwa akakiiko k'ebyokulonda olukuŋŋaana luno yabadde alina okulubeerako buba kubanga puleesa tezaamukubye. Kubeera ne press conference eno kyengera ne mwami Walukagga naye bagambye yakubiddwa ki pressure kati tugenda kukola drive ngenda kwogerako wano ewange ku Kyanyanya ngende nga njogera bwetyo ngenda kuyita Sumbwe Nakabugo ngenda kwetoola mu myuka yenayina olwaleero malireko Wakiso okutawuni kanso era bwenve Wakiso nkujolekerawa jolekera Fort Portal. Amina. Magoola ng'alaga nti ye ali wamu ne NUP era bwe yabadde ava mu meeting eyo yabadde atunyonnyodde nti yabadde wakusisinkana pulezidenti w'ekibiina Bobi Wine eri mu bitundu by'ekyenjojo kyegeegwa wamu ne Fort Portal. Mathias Walukagga agamba nti Magoola n'agenda empola eyo meeting gy'ayogerako mbu Walukagga yabadde alina okugibeeramu. Walukagga agamba nti Magoola ono yeenoonyeza bibye ebirala bitambula mbu waliwo simanya abateeseteese press conference endala no yaffe twagikoze yesterday bannabusiro mbagumya mbeere bagumu nti kooti bino egenda bigoba. Wakati nga Walukagga essuubi n'amaanyi ge byonna abiwunzise ku kooti, Joel Ssenyonyi, leader of opposition, the honorable member of parliament, annyonnyola ezimu ku nsonga ezibatutte mu kooti n'amakanda we basinze okuba nga bagasimba era tokyagikuba mwana wattu n'emyumyula era n'eyaka wonna ekireeta essuubi ery'amaanyi mu mwoyo n'omutima gwa Mathias Walukagga. akakiiko k'ebyokulonda etteeka likagamba nti oli waleeta certificate ye eya senior 6 oli bwaleeta certificate of equivalence ng'eya honorable Mathias Walukagga gye yaleeta okujjako bwe kiba nti eno njingirire bwe basinjingirire kati gwe toyinza kutandika kulondoola nti ewebuka tewebuka ate ebbaluwa eva mu kitongole kubanga ekitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga ez'ebyenjigiriza teeka National Council for Higher Education si Electoral Commission kiringa kooti bw'ebeera mula ku nsonga ez'ebyobulamu anti kakati omuntu ono alina obulwadde bwe buti omulala agamba nedda tabulina bwe bityo kakati eddwaliro ery'abakugu bwe liwandiika ebbaluwa liga nti omuntu ono ffe twamukebedde era alina obulwadde bwe buti kati kooti eba erina kutambulira ku bujulizi obwo obw'abantu obw'ekitongole kitegeera ensonga ezo kuba omulamuzi yasoma amateeka kati nganze ndi munnamateeka waawo nga bannamateeka tuwolereza abadokita tuwolereza abaenjiniya n'obisomaasomamu n'akakiiko k'ebyokulonda kalina bannamateeka anti kiŋŋamba batuula okwogera ku nsonga anti naye si be bakugu mu byenjigiriza ekitongole kiri kimu mu ggwanga ekivunaanyizibwa ku nsonga ezo kyeki National Council for Higher Education. Kakati Electoral Commission yegamba nti ekiwandiiko kino ekya National Council for Higher Education kyaggwako omukulu ono bamunominating okumusunsula nga 23 ekiwandiiko kyali kyaggwako naye ate etteeka ligamba ekiwandiiko kiggwako ng'oli takikozesezza kweyongerayo emyaka 2 kasagiggwa ng'omuntu ono teyeeyongeddeeyo ate by the way ekyo kiri mu kukikozesa
katukambe okufuna ekifo mu university. Okay. Tekitegeeza nti ekiwandiiko kino kiri invalid kati tekikyalina makulu. Kiba kitegeeza nti bw'oba ogenda kwewandiisa okola diploma oba okola degree emyaka 2 kasita giggwako oba olina okufuna ekirala kino kiweddeko. Naye bw'okikozesa ng'emyaka 2 teginnaggwako tewali buzibu. Naye kati ne bwe kyalibadde nti abadde tannayingira university ate gyali amaliza degree omwaka gwe tugenda okuyingira 2026. Ekiwandiiko kino kiri valid kubanga kiva eri National Council for Higher Education. Era ng'akakiiko bwe kagambye nti oba Lwashande bye yasoma byali jasi byakubuukabuuka kuba mundu naki wuliriza kino nti akakiiko akavunaanyizibwa ku nsonga zino ka National Council for Higher Education bwe kaba katunudde mu bintu bye yasoma oba yasoma kufumba buugi oba yasoma kuchaka muchaka akakiiko akakkirizibwa mu mateeka kagambye this is equivalent kyekimu n'ekya Mathias Walukagga nebo bya kula bigezo bya dakika wakati nga leader of opposition aterayo musajja we akabegera mu nakibiina munne Mathias Walukagga anyonyola etochi n'agikuba n'agiza ku side ya General Rwashande akakiiko k'ebyokulonda gwe kasunsudde era ne kayisaamu ojja kujjukira nti Theodoro Ssekikubo ku lw'emiyaga we yali avuddeyo n'akuba General Rwashande mu kakiiko k'ebyokulonda oba n'ateekayo petition nga yeemulugunya ku by'obuyigirize bwa generaali wabula akakiiko k'ebyokulonda kakoze ensala yaako in favor of General Rwashande. Joel Ssenyonyi kino akikozesanga example n'okubeera nti yeemulugunya nti bwe kyatuuse ku Walukagga lwaki ebintu byafaananya ate bulala nnyo nnyini ddala. Mbuulidde nenga nti ne bwe kiba nti kati nga bwe nkuwadde example ya Rwashande ndi yakola muchaka okusinzira ku ggwe ate ku nze ebiwandiiko kati Lamek wagambye tunabisoma kati fe ababisomye reka tukubuulire onoofuna akadi nawe okusinzira ku ggwe muchaka kati gwe yasoma ki okusinzira ku ggwe muchaka yasoma ki gwe Walukagga so nedda so okusinzira ku ggwe yasoma muchaka okusinzira ku ggwe kwani baro ya muchaka tojirina tije yasoma ebbaluwa bano ngenda gikusindikira ogisomera Amerika si mpanvu bobo jina muchaka eyogera ku byamagye era bibere bya muchaka but the point is this nti omuntu kyaba asomye kyonna akakiiko ako aka National Council for Higher Education bukakakasa nti ono oba asomedde mwezi ono oba asomye up to a PhD kati olaba ne bw'osomera ebweru nga tusomedde wano e Uganda ne bwoba ng'olina PhD nga wakola equivalent byonna n'okola diploma n'okola degree soka masters PhD ng'osomedde katugambe Kenya oba America buli omu gy'ati ennyo bw'ojja wano oba olina okufuna ebbaluwa eyo kati ebbaluwa bo aba National Council of Higher Education be balina obukugu si gwe Lamaka atudde wano mu studio si akakiiko k'ebyokulonda akavunaanyiza ku byokulonda akakiiko ekitongole ekyo kya National Council for Higher Education etteeka ligamba bano be balina obukugu pima ebiwandiiko by'omuntu ono oba fayiro alina nnene edda waliwo omubaka ng'atwala kifayiro alina ekifayiro kiringana bwe kiti ng'alimu empapula nnyingi omulala ng'alina katono ekitongole ekyo kasa kigamba nti ffe bye tupimye bigwanidde okubeera equivalent kati gwe gwani awakana ngani mugenda ddi mu kooti okujulira okusinziira ku bigambo byabadde ku press conference yamu baloya yawadde instructions okuteekayo omusango ogwo era nsuubira bagufayirinze n'ereero kyensuubira ekirungi ennaku zino filing even file online naki so kyensuubira kyensonga bazitutedda mu kooti ekyo kisigaza Walukagga mu Lwokaano wetugendamu oba 226 oba omukisa gujja akalulu kawedde ebimu ku ebyo byapasunga okufuna ye injunction eya kasita kooti erwawo okusala omusango guno omanyi kooti oluusi balwawo okusala trial itself injunction nti kooti eya wansi egambye omuntu ono agobebwe ku ttaka naye oli n'agamba nedda ettaka lyange kati n'ajulira mu kujulira kiyinza otwala emyaka egiwera kati osooka kusaba injunction nti kooti sooka oyimirize ekiragiro kya kooti eya wansi kati electoral commission eba eri wansi wa high court newankubadde agikulembera ali ku ddala erya court of
appeal naye kati ya akakiiko kano kali wansi wa court obudola bw'okwapiiringa kibeera mu high court so ng'ekyo kyekiina okusookebwako nti kiri ekyasaliddwawo kiyimirizibwe teekateeka nga ekibiina ki NUP bwe kiziteeseteese okulaba nga Walukagga adda ku ballot paper oba ku kakonga ak'okulonderako bwe zityo bw'osobola okuba nti oziwulirako sayidi eyo kati bwe tugenda okwebuuzabuuzaako ku basajja abaludde mu parliament oba abaludde mu byobufuzi by'eggwanga n'engeri gye bayinza okuba nga bataputamu situation omukulu Muhammad Nsereko Honorable annyonnyola nti Walukagga oyo gwe mulaba obuyinza oba amaanyi e Busiro East awo agalina abantu bamwagala naye amuwa advice ey'omuggundu omulala gye yandigambye nti wange Walukagga ngumya mugumye nti ensi tekomye kasita ogezezzaako naye kye saagala oli amulimbe kuba balooya abamu balungi nnyo akubudaabuda wano nti tugwongereyo just Walukagga omukisa gwo gukyaliwo ekituufu nze mbadde mu Busiro omwo abantu babadde bamwagala kyo kyekyamazima weewaawo mu bisaanizo nga tasinga seggona naye ng'abantu bakola ki bamwagala kakati Walukagga toggwamu maanyi kiweemu 231 bino byonna toddayo kutabaala registeringa next year mu senior 6 otuula osome ge mazima kuba abasigadde ne bebanakulimba bagenda kulyako buli sente kubanga ne bona ogenda mu high court nga bagwongera eno nga baamala dde okulonda kakati high court wenaashedulingira okuguwuliriza taata Walukagga nga n'omuntu baamulonda dda era bajja kugamba nti the train has already left the what the platform tokyayinza kuddayo oba bus stage yavuddewo ki yavuddewo just that tonoonya na bino bya diguli ze bakulimbisa nazo kati nga Honorable Nsereko Muhammad awa Walukagga obubaka n'amagezi ag'ekika ekyawaggulu ng'amugamba nti yesonyiwa ebyo temugenda mu kooti temudde eno kudda eri kwezizumba komamu mu 231 226 agaanye Walukagga olwawulidde bino byonna kwe kulikodinga akatambi akabadde akawanvuyirivu ddala n'ali obuwuka n'azikubamu ne zaaka agamba nti musaaga busaazi abapinga abalowooza mbu simanya ate bino bikimu no we are coming bannamawulire mweteeketeeke okuba nti mukavalinga embeera yonna olw'ensonga kooti lisiti y'abannamateeka mpanvu egenda okuba ng'ewolereza Mathias Walukagga basibo ne banyabo nze Walukagga Mathias Mayor wa Kyengera Town Council wa National Unity Platform olunaku lw'eggulo mwategedde bya Electoral Commission bwe yatudenominate nze okuva mu Lwokaano era twakoze press conference ku kitebe eraga nti tugenda mu High Court ekituufu kiri nti ebiwandiiko byaffe biri authentic ekiwandiiko kye beekwasa boba Electoral Commission neyawaaba nti kyali expired by the time I was nominated. It only gets expired if someone doesn't use it for further studies. Nze namala myezi 2 nengena nfuna admission ku St. Lawrence University and I'm there studying, pursuing bachelor's degree, public administration and management, BAPA. So tugera mu High Court olwo ebitambula olwo nekiwandiiko kya National Council for Education ekimpa equivalence ya senior 6 kyekyo kye natwala mu nomination and returning officer based on that. So bino it was a political decision. So tugenda mu High Court so that tufunayo legal and so that tufunayo legal decision. So basiba ne banya waliwo n'ebirala bitambula mbu waliwo simanya abateeseteese press conference endala no yaffe twagikoze yesterday
Bannabusiro mbagumya mbere bagumu nti kooti binegenda bigoba kubanga biwandiiko byaffe biri authentic. Tuli mu biwandiiko biwedde okukola ba lawyers babimaze obibaga Nalukola, Alaka, Alex Luganda Ndochen bali ready tugenda mu high court. Mulinde kigenda okuvaayo bagenda kubigoba. I assure you nti bagenda kubigoba kubanga tuli batuufu 10 ku 10. Era kati olutalo lwendimu lwakulaba nga noonya ssente ez'aba lawyers n'okufayiringa petition eyo. Ze ndi mu kunoonya ssaawa eno. Ndi mu lutalo lwa kunoonya ssaawa eno. Mbadde already nga natandika dda campaigns. I've used the whole man I had. I've sold whatever I had. Akalunga kali mu 10 nga bw'omanyi naye these challenges zibaawo mu bulamu, and someone who is going to become a big leader, these are the challenges zayina okusanga. So mbagala nnyo mbere bagumu tugenda mu high court era tujja kufunayo justice. Atinga Walukagga alindiridde justice. Magoola aluma n'ogwengulu n'okuluma amannyo. Agamba nti ebintu nga we mulaba biyimiridde era nga we mubyetegereza. Kaakati ng'embeera namwe bwe mugiraba, nze Magoola nze ka candidate w'enkyukakyuka asigadde. Bakulu ki Magoola bayogerako nti baamugamba yeewandiise? Era bakulu ki ab'omu NUP Magoola baagamba nti baalaba empapula za Walukagga nga zibulamu, ku kumugamba yeewandiise banaamuleeta oluvannyuma nti yeewandiise asirike? Kubanga leader of opposition Joel Ssenyonyi ebigambo by'ono Magoola byonna abisambazze. Tuveeyo eyo. Mu kaseera kano omukulembeze w'ekibiina ki NUP ali mu birowoozo bingi ebitenkanika olw'embeera ezimu oba endala. Nga wakayita akaseera katono nnyo nga Bobi Wine kyajje asisinkane omukulu Akena, mutabani wa Obote, ate era mukadde ke kamu nga Akena ono ye president wa UPC, Uganda People's Congress. Ebimu ku bibiina by'obufuzi ebiruddewo ennyo oba ebikyasinze okubeera ebikadde oba ebiwangadde mu ggwanga, ng'erinnya lye byaliko paka na kati lye likyaliko, nga bakasisinkana ne Bobi Wine, ng'ate Akena tali ku balt oba si wakwesimbawo ku bwa president omulundi guno. Bannayuganda bangi balowooza nti UPC wamu n'omukulu Akena baali bayimiridde emabega wa Bobi Wine okulaba nti bamuwagira asobole okuba ng'atwala entebe y'eggwanga nnyaffe Uganda ey'obwa president. Bangi baguddewo ekigo oluvannyuma lwa press conference eyakoleddwa omukulu Akena era ng'ebyayogereddwamu bye bino. Responsible for my disqualification. And I've been communicating it to all the members who support Jimmy Akena that it is Yoweri Kaguta Museveni who is responsible for Akena not being on the ballot. And as such, my communication to them is that Yoweri Kaguta Museveni cannot benefit from Akena not being on the ballot. So anybody who wanted to vote for Akena, please do not vote for Yoweri Kaguta Museveni. That's my message. It has been clear and it is very straightforward. Another candidate, I said, if you want to vote for any of the 7, please go ahead. I have no difficulty with you voting for the 7, but I insist, do not vote for Yoweri Kaguta Museveni. Now, there are those who say, despite all of that one, they cannot vote for the 7. I said, now, if you cannot vote for the 7, you take your ballot paper and write the name Akena. You put Akena on the ballot. They have refused to put my picture, they have refused to put me there, you write my name there. That is my message to my voters.
Yoweri, no. All circumstances, Yoweri, no. The rest, feel free. If you can't, write Akena. Is there any ambiguity here? It is very straightforward, very clear. It's very clear. Ambo bya president wa UPC omukulu Akena. Nkugambye abangi abalaba ensisinkano ya Bobi Wine ne Akena bakakasa bukakasa nti Akena ke yali taze kuwa president afadhali yali wa kuyimirira mabega wa Bobi Wine ampushing era amongeremu boost n'amaanyi okulaba nti Bobi Wine atwala obuyinza bw'eggwanga lino. Wabula mu byowulidde byogerwa mu lulimi olunyanyimbe Akena akinoganya nti mwami Yoweri Kaguta Museveni ye yali emabega w'okubeera nti ye teyayisibwamu kwesimbawo ku bwa president nabo ekito n'agamba tagenda mukkiriza kufuna mu ekyo kye yakola era agambye nti nno temulonda mwami Museveni ye Akena mu press conference era ebigambo by'owulidde ayogera. Wabula agamba bwe muba muyina omuntu gwe mwagala olonda omulala yenna mu mulonde. Wabula ta endosinga mukulu wa NUP direct agamba bugambi nti muba muyinayo omuntu gwe mwe mulya nti mwandyetaaze okulonda omuntu oyo mu mulonde. Wabula ate n'aweereza message esobola okutta obululu bwa muna NUP atya n'agamba nti we muba muwulira ndi mbadde mwagala londa nze ng'ate mutuuse ku balloti nga temundabako kwata kimaaka kye bakuwadde okulonda owandikeeko erinnya lya Akena ku balloti ogisuule mu kabokisi ate nga jjukira bw'ogenda mu kulonda balloti n'ogiwandikako ebintu ebitakkirizibwa akalulu kaba kafudde. Kati byabadde bigambo bya Akena ku screen bolaba be bakulu okuva mu gavumenti ya America wamu n'abakulu okuva mu gavumenti ya Uganda. Olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 10 Desemba Uganda yasayininze deal oba partnership oba endagaano ne gavumenti ya America era nga eno enkolagana egenda kubeerawo okuva mu kisanja kya 2026 paka 2031. Kigambibwa nti endagaano eno yasayiningiddwa wakati wa Uganda ne America egenda kubanga esitula nnyo ebyobulamu bw'eggwanga nnyaffe Uganda olw'ensonga obuvujjirizi bwandiba ekitundutundu ku ndagaano eno yasayiningiddwa wakati w'eggwanga lya Uganda wamu n'eggwanga lya America. Minisita w'ebyensimbi yabaddewo bulungi nnyo. Omukulu oyo mumujjukira atera okuba nti asoma budget omukulu Kasayija nalabeeko omukyalo oyo Dr. Ruth Acheng nendabako ono ne secretary w'ebyobulamu mu ggwanga bonna babaddewo okubeera nti bateeka omukono ku ndagaano wakati wa Uganda ne America. Ojja kujjukira nti America eyo okuva Trump wabadde yalinnyako ayina engeri gye yabadde yasalamuko obuyambi naddala obujja mu Africa n'okusingira ddala eggwanga lya Uganda lyerimu ku ago abaakosebwa ennyo okuva ku orders z'omukulu Trump naddala ku byobulamu by'eggwanga. Era mikwano gyaffe abatambula oba abalina embeera y'obulwadde obwo obwakawuka akaleeta mukenenya waliwo abaakosebwa bangi nnyo just olwa action eyakolebwa Abamerika abo. So oluvannyuma lwa ddiiro eno yasayiningiddwa essuubi lyandiba nti lyakudda dda eri bangi ababadde nga essuubi lyabagwa. Ale nzikiriza nkutegeeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagia, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709
787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba yemu ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba honey bites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 1936 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi ly'erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi, yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa kati gwe omulabi n'osalawo ki ekyokukozesa information eyo. Kati kyogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno likinga commentinga ki kyolowooza mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.